Chano jango ogenda kukola wali toteredde bulungi nnyo olabaawo. Oluvannyuma lw'okutegeera nti munnange omukyala n'alina emize gy'akola ate egy'enjawulo ate ng'emize gino egimu agikolera mu maka ga musajja twasalawo bambi omwami ono tumuyambe mu bwavu bwe obungi ennyo mu engeri gy'ali talina kasente ne tugamba katumutereyo ka kamera ku kasente akatono ddala ne tumutereyo kamera tusobole okumanya ekyali kigenda mu maaso era byebyo ebimu ng'omukyala oyo ali mu kulongoosa omwami we bambi Laube amutereeza engoye ze yali ayambadde mu kaseera ako. Nga toteredde bulungi nnyo omukyala najja n'akutereeza owulira mu kutereeza n'okwate kuba n'ogenda n'okola olwo nga tumaze oteeka kamera mu nnyumba tugenda okulaba omukyala ali ku ssimu ayogera mu kwogera after some time omuvubuka najja otwamulabanga naye era mu kaseera ako omukyala ono yasibula omwami we n'akwata ekkubo bambi agende naye wayitawo akabanga katono twagenda okulaba nga omukyala ono arecevinze omugenyi omuvubuka ono munnange mwana wattu ate ye yajjanga ennyo era yemu ku nsonga eyatuleetera okuba ntuteeka kamera mu nnyumba. Najja n'amuwa hug ng'olaba nti beemanyi ng'olwo ekulaga negendedde ddala wala nnyo egendedde ddala mu maaso ofuna bwe yamuwa hug n'amukyaza bulungi nnyo n'atuula mu ntebe wayitawo akabanga katono tugenda okulaba omukyala yeete kibiriti omuvubuka ajjayo obuntu bwasigala. Era mu kaseera ako abantu bano eno munnange baakwata ekkubo ne bajja ne batuula wansi ng'omwami ono alina byaleetedde omukyala ono alina munnange engeri obuntu bwali mu kapapula obuntu tebutegeerekeka we beekuba obuwuna bwe bakola bata bwe banyumya munnange ate twagenda okukizuula mu kunoonyereza ennyo nga yenjaga omukyala ono gye yanywanga ng'omuvubuka ono agireeta ewaka ne basobola okuginywa y'ensonga lwaki omwami ono Laube yawuliranga envuuvuumo ng'abantu bamugamba ennyumba ye evaamu enjaga ennyumba ye ekola bweti naye nga mwattu bambi tayinza kuteebereza nti omukyala ono ate bambi ate yamukola ki yanywa enjaga mu maka ge era ndowooza olwambe omukyala ng'ali mu kunuusa akayaga bwe bazannya n'omuvubuka ono kugamba ekyali kigenda maaso kyali ekirala nnyo. Bulinga sigala okusooka tetwasooka kitegeerawo naye bwe twagetinga close ddala mu nsikawo ng'owulira enjaga ekola ki ewunya ku kutegeera nti mukyala wanywa enjaga era olunaku olwo baginuusa ne baginywa bulungi nnyo mukaaga. Era okunywa enjaga kwagendera ddala mu maaso munnange ng'abantu baneno naye nga balina engeri ate gye beekwatirira munnange ate ey'enjawulo nga balina engeri gye beetwalamu ng'olabira ddala enkolagana yaabwe ate yanjawulo nnyo ndowooza olaba omuvubuka ng'ali mu kunuusa enjaga omukka ndowooza ogulaba n'omwami n'omukyala naye kw'ossa ng'enjaga egenda mu maaso n'okunywebwa mu maka g'omwami Laube bambi eyali complainant waffe. Kivula bwe wakomangayo waka nga bw'ogambye nti wawuliranga ng'enjaga ekola ki ewunya mpulira omulundi omulala twabalaba bulungi era omuvubuka ono yajja ndowooza olaba yajja bulungi nnyo era namuhaga ku luno eno ng'embeera ng'olwo relationship yabwe egendedde ddala mu maaso ng'olabira ddala bakolagana bulungi nnyo. Era mu kaseera ako munnange akalala omwami era ono omuvubuka yakomawo kwegamba engeri gye baali bakwatagana ennyo nga toyinza musubirizaamu ngeri mbi wadde okitegeera so getting into intimacy ne baba nga ba romancinga ne bakola batya ne banywa enjaga yaabwe ne bakuba ne bagwa eri. Ate munnange omulundi guno ogw'okulala omwami ono ekyali kimuleese kyali kyakunywa njaga ate nakwegatta na mukyala ono era balabibwako ko nga bekwatira bakola batya ndowooza munnange olaba enkolagana eyali egenda maaso awo enjaga bannange eno yali yabafuula ekintu ekirala nga bonna bonna beekola obuntuntu obusolosolo obw'enjawulo bwe bagwa eri bwe bafunusa enjaga yaabwe ng'omukyala musanyufu nnyo naye nga bambi omwami Laube takimanyi nti mukyala we gwayagala omulungi ennyo ate yamukola kino omukyala ate munnange